akawungeza akaleero tubabuuzaako wano ku Blaze Media. Amannya gange nze Sennoga Blaze Jordan. Leero nno nkuleetedde emboozi ya njawulomukko. Nkyaliddeko muganda waffe bamuyita Demus. Alina emboozi nyina we namulabye ng'agezaako okwekubira omulanga era n'okwemulugunya kw'abadde nako ne ŋŋamba kamunoonye bunnambiro. Eky'omukisa omulungi mmusanzeewo wano e Makindye. Demus nsanyuse okukulaba ssebo. Nange nsanyuse okukulaba ssebo, weebale kunnoonyaako. Weebale kulaba vidiyo yange ate naawe n'onziruukirira nyongere okukkaanya ensonga eno eri abantu. Weeyanjulire abalabi then tulyoke tugende mu maaso. Amannya gange bampita Demus nga ndi muyimbi era nga ndi muwandiisi wa nnyimba era nga ndi producer okuva wano eruwafu Makindye. Omulimo gw'okuyimba n'okuwandiika ennyimba ogukoledde ebbanga ki? Okuyimba mbadde nnyimba kuva dda naye nga okuwandiika natandika 2019. Mazemu emyaka ng'ena kale mu kuwandiika obuwandiisa ennyimba. Demus ofa ki ne babbitusi? Nalabye oweekubira omulanga ng'olina okwemulugunya kungi ne ndowooza tebabanga Demus baamuguze ate erinnya lya babbitusi ne ŋŋamba kamunoonye twewulirire ddala from the horse's mouth. Tewali yanguzeko nno linnya lya baganda bange wabula babbitusi nabo bakimanyi nti sisobola kugenderera kubasuula. Just ninamu ensonga zange ze nali neemulugunyaamu okuva mu ntandikwa, abalaba vidiyo eyasooka ne interviews endala ze nzize nkola. Omulamwa gwange si kusuula babbitusi era tewali yansasula kubanga era singa waliwo yansasula nalibadde mu mbeera nnungi nga seemulugunya. Naye ku bintu ebimu bye neemulugunyaako y'embeera gye ndimu kuba nali nsuubira nti baganda bange okusinziza ku nkolagana gye twayina n'ekitono kye nababeererawo kye nasobola baali badde nti tukolagana bulungi nti bannyambako kuba kati bali bulungi okukola ki okunsinga. So okwemulugunya kwange kwali nti mbayinako obuzibu nze ng'omuntu. Bo bayinza obba tebaninaako obuzibu naye nze mbayinako obuzibu kubanga embeera yange si nnungi ng'ate nababeererawo nga nabo tebali bulungi by then. Bo babimanyi, saagala nnyo okwogera buli kimu mu public kuba kulabisa. Saagala tuteekewo mbeera abantu balowooze nti baaliwo yansasudde ndabise oba nsuule babbitusi. Nedda baganda bange ekyo kye bali twakibala ne kibeera kityo, kitegeeza nkibaagaliza. So sibalinaako buzibu bulala. Kakati era omulabye aba asigadde mu suspense kyeyeetaaga okumanya baakubbako luyimba wabawandiikira nnyimba, wali manager ne batakusasula, wabayita bayimbe ku kivulu ne batajja ki ekituufu babanja? Ekituufu kiri nti kuva ku ntandikwa bye nabyogera ntegeera era nsobola obbiddamu n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Ensonga gye nali nsinga okwemulugunyaako babbitusi abo nina ssente ze mbabanja nnyingi nnyo okitegeera, sijja kuziddamu muwendo kuba buli lwe nzoogera abantu bagamba alimba biki okitegeera. So nze ng'omuntu mu mbeera nti baateekawo embeera nti sibafuna ne ŋŋamba kati we mba sibafuna kale ate sinange bampeeyoko kye bampadde ku maanyi gange ge nateekamu ku ekyo kye bali leero. Bo babimanyi, saagala kwogera bingi okitegeera kubanga kati embeera eriwo eraga nti tebanneetaaga okitegeera ng'ate banneetaagako by then nga bakyanneetaaga. Kati nange mbudde buno mbeetaaga kuba siri bulungi ate baganda bange. So navaayo ne neekubira omulanga oluvannyuma lw'okulemererwa nga nsisinkanye maneja waabwe enfunda n'enfunda eziwera Enoch oyo nga nnemesa okufuna abayimbi okitegeera. So nange mu kulaba nga nnemedde obbafuna kwe kujja mawulire neekubira omulanga kubeera namanya nti bwe najja mawulire bajja kundaba okitegeera kubanga mbuntu kigaanye nakolanga boga nti ye last option okitegeera. So okwemulugunya kwange tekukyukanga. Babbitusi babadde baganda bange kuva dda nkuze nabo ate nomunaye abantu abamu bo balowooza mbu bya juzi bino bya music biki baganda bange nakula nabo nasoma nabo ku masomero ge gamu kuva primary paka secondary nga tuli wamu. So nange nfeelinga disappointed bwe mba nga ndi mu mbeera embi eyenkanidde wano nga tebasobola kunziruukirira ng'ate bali bulungi buno obudde nsuubira nti tebalumwa balinamu ssente nti basobola okunnyamba era ne basigala nga tebalina kyekyuse ku bulamu bwabwe nga tebakoseddwa okitegeera. Mba nsuubira n'ekiba kitono
ne bagamba Demus oyo katumunoonye muganda waffe twamusuubiza kino ne kino twesuubiza kino ne kiri katumuweeyo kye tumuwadde kuba siri bulungi era bakimanyi siri kiriya okitegeera so okwemulugunya kwange kwali nti babitusi bansuuliridde ng'ate ogasseeko n'okubeera nti mbabanjayo ku ssente ze nateekangamu ez'ebintu ebyenjawulo nti tulinayo video shoot n'obawaayo ne bakabirira kino n'obawaayo ne bagamba tuwoleeza kino n'ozibawa okitegeera ssente ne ziba nga nnyingi nnyo akyendabye nti akaseera wabeerera ng'oli bulungi nga embeera yaabwe eri awo yegeyege wabayamba ng'obawa mu nsonga za ssente nti oba oli awo balijjukira akaseera nga katuuze kyekyo bwe kiri okitegeera kubanga waliwo yambuuziza nti omuwendo zi ssente mmeka entuufu tosobola bala ssente zowa muntu naddala nga ttaanowo okitegeera tusaagata nti kati muwaddeyo 2 muwaddeyo miliyoni 2 okitegeera mubaamu ttaanowo nga mulimu nez'omuwa nga tobiri nako okitegeera naye oba osuubira nti maaso eyo bwe kinaabanga embeera etereddemu era y'ensonga lwaki n'abantu abamu babeererawo bannaabwe tuba n'essuubi nti essaawa zino ndi bulungi naye omanye oti oba gwe nnyamba leero enkya ajja kumbeereramu nga yali kiriya okitegeera so ke kaseera kano kensuubira nti baganda bange baalinoonyezaako olunaku ne bwe luba lumu ne baŋŋamba nti Demus tuyinawo kino okitegeera ne siyongera nnyo kulabisa bingi okitegeera naye paka leero sifunaako wadde essimu okuva gye bali era simanyi kye balowooza simanyi oba kiki oba tebafuna amawulire oba tebamanyi nnamba yo nga leero gibasomere bagiwulire bayinza oba tebagimanyi nga bandyetaaze okukunoonya nga tebamanyi wana wakkusanga enamba yange ngisomeye abantu tebansumbuwe nga bankubira amasimu bayinza okunsumbuwa naye eri 0758 3 00067 enamba yange eri 0758 3 0367 nze kyensinga olowooza omuntu gw'oyambye ng'ali mu buzibu bwe katuuka akaseera ng'obulamu bwe buteredde tayinza kukwata ekyo kyennyininyini kye wamuwa tekisobola kwenkanankana kubanga w'oba wamujja wabeera waali wazibu nnyo okusinga ne waali kati bwe kiri era nange kyengezezaako kunnyonnyola nti olaba lwaki omuntu ayinza okwebuuza lwaki nkompuleyininga ssaawa zino emabega awo bitusi baakuba oluyimba lwabwe olwabaleeta ku siini yali 2017 baluyita tokigeza era nga ndi nabo kuva 2017 embeera tebadde kiriya nga namwe mubira bande events akoze bino ngira tusavaayo newe mulugu bannaye nange nakola bwe nti mukole bwe muti naye njogerera mu budde ng'ensi yonna ekiraba nti abasajja kati wano we bali redde okubeera nti basobola okubaako nange kye bankolera bazimbye bali bulungi okitegeera konsati bazikoze ez'amaanyi bazikoze tebali bubi okukitegeera so omuntu ayinza okwebuuza lwaki nkompuleyininga budde buno kubanga bwe budde obutuufu nze ku lwange bwe budde obutuufu nti nga nabo bayimiridde okitegeera tekisobola bakosa kunnyamba okitegeera yensonga lwaki mbawaddeyo ku bbanga ne mbaleka emyaka nga 5-6 basooke beetereeze okitegeera naye olowooza lwaki abayimbi abantu bangi nnyo abakompuleyininga ku bayimbi nga oba oli awo alina ettaffaali ddene lye yamuteekako mu kaseera we yali ng'ali mu buzibu ne kasita asobokkamu bw'ati tajjukirirako ddala olowooza kiva ku gwe nga gwe abadde nabo ate naawe oli muyimbi anti ekisookera ddala ekyo tekiri ku bayimbi bokka bantu bangi lwakuba nti kale ffe tuli mu entertainment gwe tusinga okutegeera kuba bba abayimbi bo nga bossi bangu naye nga ne mu mbeera eya bulijjo abantu bangi osobola omuyamba n'atajjukira ate mulimu era abajjukira ne mubayimbi era mulimu nze mbadde n'abayimbi bangi mbadde ne bawaiki benda bajostede naye tebaninaako buzibu nga bwe nkompuleyininga ku bitusi era bwe twesanga twogera ne banjokyayo kitegeeza ne mubayimbi si bonna nti beerabira just general problem nti mu nsi yonna abantu beerabira just kale ekyabayimbi we kyawukanirako okwo nti omuyimbi bw'atuuka mu limelight n'amanyika ebiseera ebisinga obwongo bumugamba kati wano wentuuse level gye ndiko ŋŋenda n'abali ku level eyo bano be nnali nabo nga ntandika tebakyali level zange era bateekawo distance eyo era ojja kwesanga nga abavubuka abasinga abazze babeerako n'abayimbi ebintu ebyo bazze babiraba nti omuyimbi mulwana ne mumutegekaye ne mumukolera buli kimu atuukeyo ne mumala amaanyi gammwe n'obudde bwammwe n'atuukawo n'ateekawo distance wakati wammwe ng'abalaga nti buladi nze nalinnyamu kuki ku ddaala sibeetaaga nnyo okitegeera so nga kiba kibi tukola nnyo naffe kuba tulina ebirooto bye bimu
babitusi bayimbi nange ndi muyimbi obudde bwe nabamalirako nange nali nsobola bwemalirako okitegeera ne nali nsuubidde nti tuli ba Luganda bwe kinaaba kitambudde bulungi oba oli awo bayinza okudda ne bannyamba nikuba omukisa gwalikirya nga gulaga nti bayinza okunsooka mulimu ekintu ky'oba olaba omukisa gwalikirya nga ngulaba nti bayinza okunsooka okitegeera kuba bafuna management awo mbwangu biki ebintu ebitatera bbeera abayimbi bayiriba nnyo naye B2C yafuna omukisa nga ngulaba gulikirya nti bayinza okunsooka so ne tuteekamu obudde kyonna kye twasobola okitegeera tekiriiko mbalirira nti tubanja kawumbi ti $5,000,000 okitegeera naye just omuntu osiima n'onoonyaako ku banno okitegeera kuba bayinza obba bakwetaaga nno nga bali bubi nnyo ng'ate era tolina kyovaako kwatayo $1,000,000 n'ongamba Demus $1,000,000 eyo kubeeremu okitegeera oba $2,000,000 zikubeeremu okitegeera ng'abooluganda kuba kati oli fiiti nze siri fiiti obanga agamba nti gwe nnyumirwa kundaba nga nze ndi bubi nga ndi mawulire complaining okitegeera so nga si kituufu. Waliwo omuwendo kuba oyogedde ku $1,000,000 oba $2,000,000 okyogedde nga example oba olina omuwendo gw'ogamba nti nze B2C singa bankwatira ssente bwe ziti ne bazimpa onsobola okukickstartinga obulamu bwange ne butereera. Ekyo kale kankiddemu bwe nti ekyomuwendo siina muwendo just $1,000,000 oba 2 mpadde example era nga bwogambye naye nga siina ze ngenda Bagaana nti balina kumpa zino just bo banaaba bakkiriza ne tusisinkana nga tufunye time tusobola obyogerako ebya ssente okitegeera naye nga so agamba mu kamera nti njagala zino oba ziri ssente nnyingi kyenganye ssente nnyingi nga tanso zibala naawe ali ku muzinda ojja kuŋŋamba bituufu oba nedda okitegeera so ekyomuwendo kankireke naye nga banaaba beesootinze bo ng'abantu ne bannoonyaako bijja kuggwa zonna ssente ezibeerawo ziba ssente kuba kati saa zino ndaba siri kiri era n'omuntu asobola kiraba nti siri fiiti okitegeera so waliwo Demus enkola gye nawuliranga emabegako abayimbi gye bateekangawo nga babeera nga bawulira balina gwe beetaaze oyambo ba producer ng'ono oba ggwe nga bakukolera show ssente ezivuddemu ne bakola ki oba ne bagamba katukuweeyo show kufunayo show gy'oyita ffe tujje tuyimbe ssente zivaamu ziki gozeesolooleza ozitwale ate nga bakoze enkola ng'eyo ne bagamba tutegekeyo kubanga nze ndaba bwe bakutegeka n'oyimba tebalina kye bakola ki kibafiirwa kituufu nakyo kiba kirungi kuba kati B2C bayimbi b'amaanyi go ge mazima mbalabye ne batuuse wano batuusewo mbalaba n'amaanyi ge baliko ngalaba abasajja b'amaanyi baba basobola okuba Freedom City ne bakuba ebifo byonna ebyakabi bagenze mu mawanga ag'enjawulo London wakola bez'amaanyi nali ku YouTube juzi nendaba gutujja ngeri 15,000,000 views okimanyi naawe oli mawulire oli mbayimbi kizibu nnyo okusanga omuyimbi akuba views ezo mu Uganda kitegeeza B2C bayimbi b'amaanyi nnyo okitegeera so baba bampaddeyo show ne baŋŋamba nti atutegekeyokko wotutegese ffe tujje tuyimbe tuveewo kinkolera nakyo omutima gwo gujja bagusiimye nsiima nnyo era bwe bakinkolera ekyo nja kuba nsiimye nnyo kubanga Katonda ajja kuba akimpadde nga mukisa kuba B2C tasobola ssala okitegeera tusobola tegeka B2C wantu sho n'ensala go ge mazima endongo bagiyina bayimba bulungi naye option nnungi baba baŋŋambye nti atukuwaayo show oba emu oba 2 gwe weesootinge nakyo kibeera kinkolera nja kuba nkisiimye. Kakati oyogedde wali n'ogamba manager Ivan oba Isaac wali erinnya lyogedde manager Enoch akuteereddewokko ekijinji okubanga tosobola tuukirira bayimbi bo watya nga gwe obasalidde omusango naye nga bo ng'abayimbi kuba abayimbi kyensinga omumanya omuze gwe balina gwakwebaka ekyokubiri bakoowa ne beebaka oyinza okujja nga bakoze ki nga beebasa oluusi n'ojja ewa manager n'aggamba tojja balaba naye ng'ate singa abaakuwadde chance n'oyogera nabo tebalina buzibu ate ekyo ekirowoozo wali okifunyemukko okubanga bo bayinza oba tebakulinaako bad mind bo anti kati njogera kyemmanyi bali baganda bange mbamanyi era bwe mba nnemedde obbafuna kiba kitegeeza bannemye funa kuba bwe mba nsobola obbafuna ne Enoch atasobola kunnemesa kuba Enoch akimanyi abo baganda bange era yagenda otandika okukola nabo nga ndabawaawo so when complaining na nenzija mu media kitegeeza nabo bennyini baba bannemye funa batya nti mbakubira n'amasimu nga tebakola ki tebagakwata message za WhatsApp tebaziddamu yengere enyangu gy'oyinza ofuna omuntu so ekyo bwe kiba kiganye ne ngamba nti sibafuna kiba kitegeeza kisuuse ne ku Enoch okuba nti annemesa obbafuna okitegeera kuba nze enkolagana yange gye nnina nabo sisobola alemwa bafuna
okitegeera so bwe mba nnemeddwa kiba kitegeeza nti bannemye okufuna mu byaddala ngezezaako buli ekisoboka mbafune naye nga waliwo embeera etali ntuufu yamaani. Tweyanzizza nnyo okubanga otwekuumiddeko ku Blaze Media. Omuyimbi oba omuwandiisi Demus agenda tubuulira ebigambo bye ebisembayo naye nga tannabitugamba. Njagadde okujjukiza nti Front View Property Consultants Limited ye tuteekamu ssente okubanga tukunoonyeza emboozi nga zino mu budde obutuufu n'oba nga tekuyitako. Demus katusiibule n'ebigambo ebisembayo ate then tuggalewo interview. Ebigambo byange ebisembayo just baganda bange banoonyeeko banoonyeeko nange nve mawulire saagala nnyo byakubeera nga nange buli kaseera amawulire gandiko owaaye ate kati tukoze tuti owaaye bitusi story ekyo kitegeera kubanga kati ba bitusi oluganda lwe tulina nti ne families tuli nga bola nti bazadde baffe ba family friends nti ne waabwe bayinza olowooza nti ate owaffe yayagala okusuula baganda be okitegeera so obubaka bwange obusembayo baganda bange banoonyeeko okitegeera oba bakkirize mbanoonyeeko nsobola banoonya okitegeera bayinza obba bali bize in fact tulina mu festive season mmanyi nti balina ne show nnyingi naye basobola okumpaayo kasho tebalina kye bafiirwa baganda bange basobola okumpaayo kasho naye ng'ekisinga obukulu mu byonna enkolagana eddewo kubanga tekinyuma nange nina lwembeeraawo ne ŋŋamba naye mwana okitegeera kiyinza obba kyenkola si kituufu naye option gye nali nsigaza ne ŋŋamba kati katonda bwannyamba mu mawulire ne balaba osanga banampa attention ne bagamba Demus twali twamwerabira kituufu katumunoonyeeko so obubaka bwange bwebwo naye nga mwebale mbasaba baganda bange bannayuganda tuyite mu nnaku enkulu twebeereremu mu magezi yamaani. Demus bannaye bitusi Demus mumuweeyo kasho kamu amaloboozi mugenda ba mugasigazza mugenda banga ne sente zammwe muzisigazza ne bafaani bammwe nga mubasigazza after all bampeyo ne kolabo bampeyo ne kakolabo ne kolabo kinkolera byonna okase ku kyano yeekole muganda wange nina kweyagaliza after all tulabye nga Moze Ready afa n'agenda n'eddoboozi ly'eggoomu abayimbi bangi abafudde kati nga Allah kyabawadde obulamu yamaani bwe kiri muganda ate kati bwe naamala osikamu balaga ensi nti bataano bange nnyo kiba tekinkolera mwana kuba embeera gye ndimu si nnungi naye bananoonyaako kijja kunsanyusa kyonna kye babeera bankoledde oba bampa show oba bampa ssente enkalu kyonna oba bampa kolabo kye banankolera sijja labisa nnyo ate ntandike egamba nti bampeyo $2,000,000 bampeyo $4,000,000 tujja tutuula tulabe naye nga mbaagala nnyo baganda bange sibalinaako buzibu just nina okwemulugunya okitegeera kitegeerekeka ndowooza omuntu waba akiwulidde kitegeereka kwemulugunya kukkirizibwa yamaani. Tweyanziza nnyo omulabi wa Blaze Media webale kubeera nga ofisa wa kadde kaddatako n'oba nga weekumira ku mukutu ogukyasinze obuganzi waneeno mu Uganda ogwa Blaze Media webale nnyo webalire ddala. Blaze Media mwebale tunoonyaako ssebo tweyanziza nnyo.